bulimba nkyagazaaki wuuno tewanona mwanyi tewazinona ate olinga yekyokera tewanona mwanyi zange baze wuuli mumubuuze nebba najja naye ate nageza okulaba nga bali biased gwe ono mukyala muyigiriza empisa omuntu ono ali lwaki tewasoose kuyigiriza mpisa nameere eyagaana okusasula omuntu gye yajja ebintu empiso ziyigiriza abanja ali abamubaddeko ne bamulekayo bwomu nebuga tetujja kuswalira wano naye nga yazze ne mukyala we naye yajjiddeko n'omukyala n'atalonda bbaawe gwolowooza gwe gwalaba omusajja n'omukyala asula naye ani asinga omumanyi omukyala kati yalyoka asindikira abantu ebizibu byamanyidde ddala nti ono musajja wange mumanyi mubbi oba muyaaye buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Okay, Buterevu gwe ali ku mukutu gagadde ogwa Focus TV. Thank you so much. Ali ku Kagato exclusive. Ona wosizidde okubeera nga okutaba okola kyamaanyi nnyo okwebaza. Ona wosizidde okubanga okutaba emboozi yingi zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. LC1 chairpersons bawedde okulondebwa era ebyavuddeyo mwabirabye tugenda kuba tutunulayo kaawo ate era nammere wamu ne mukamaawe Balamu Balugahale waliwo obutakanyu bwalabikiddwako emabega kwe badde e Masaka kojja agenda kuba tukubira mu torch mu ebyo ate twongere okubanga nabyo tubimanya kojja sebo nsanyusa okulaba obulamu bugamba ki obulamu bulungi sebo buli mteeso faba Focus Graphics and Branding bagamba nti bafunireko oba banoonyeeko ofuna obu t-shirt obuli corporate obulungi obu uniform obuli branded ate era ofune ne stickers banners billboards signpost wonna osobola okubeera nga ofuna kyoyagala okubeera nga manya genda ku TikTok obanoonyeko layo biki bakola ne bannaffe ba Focus event service bagamba nti banoonyeko bakolera omukolo gwo ofune service ennungi ddala ofune ebyo byogaanidde okubanga ofuna ku mukolo gwo genda ku TikTok Focus event services onoonye biki byebakola kojja olunaku lwabadde lwaggulo Honorable Minister Balamu Balugahale Katebe gwe Malaka ate ne munne gwali naye nammere simanyi omuyire deputy wamwe omuyire deputy wamwe ono state oli state minister anina owa nammere nammere state minister then ono ye wa public service gundi wa public service kakati awo nga lutuuka bali mu kibuga Masaka mu kibuga Masaka nga tebavaayo mutuuze alumiriza nammere okumulya miliyoni 15 genderi yamusavinga emmwanyi mu kalulu wali yamusavinga yabaguze emmwanyi zino ze bawanga abantu nanti tusikiriza okunoonya obululu nga munnange omutuuze afuna omukisa alaba ku nammere gwabanja nammere ono yennyini yali ku bali b'enguzi era yali ku balyake abakozesezza obubi ssente yamubi w'omusolo omukazi amugamba ezange enkola ki nzaagala katikati njagala kulaba nammere addamu ki nammere nga amugamba nze nakubeerako ku ssimu lwaki muwaayiriza lwaki mwagala okuttatta n'amannya g'abantu lwaki mwagala mwonoona bannammwe so embeera yabadde awo kojja bwetyo era twagenza okumaliriza nga minisita Balamu atukakasizza atugamba nti bagenda kudda ebbali bagonjoole ensonga nange nakitegeddeko bwentyo nalabyeko nga bamugamba nti mugende wali owandiike simanyi biki muwandiike wali ne gundi naye toyogere ebyobulimba amugamba nti nze njogere ebyobulimba nkyagazaaki wuuno tewanona mwanyi tewazinona ate olinga yekyokera tewanona mwanyi zange
bazewuli mumubuuze ne banajja naye ate nageza okulanga bali biased gwe ono mukyalo muyigiriza empisa omuntu onali lwaki tewasoose kuyigiriza mpisa nameere eyagaana okusasula omuntu gye yajja ebintu empiso ziyigiriza abanja togana totuwoganira nasirika emyaka kati bbanga kibu kyansirika abo bagenda nakubajjukiza bwotabaleekanya tebakola ki tebajjukira kakati sebo kasito okitegedde akwate sente zange azimpe olaba banaddayo obutaba na mpisa nga nzija nali nzizeeko gye muli nga temundyazaamaanyiza mbu bamupanze nti mupange kati bw'aba mupange nameere yabadde annyonnyola ki nti abaano ne mwanyi balala bw'aba mupange yabadde annyonnyola ki abantu bamu nabo abantu bamupanze okutattana erinnya lya minisita ye nameere akugamba nti yamusasula yegambye ko nti yamusasula nti era tabangibwa emmwanyi zonna bazisasula kati nti bazisasula bwe bamugambidde nti ate ne bakuba essimu nti sente twabagamba nti zijja kujja naye tezinnajja buzze olwo oba wasasula bo balowooza nti abantu basirunga bo bwe babalowooza abantu bategeera ate na waliwo obadde olowoleza nti olwokuba gwe mwana wa gundi nti gwe otegeera wekka mu area nedda ssebo abategeera bangi naye abamu tebeetaba mu byabufuzi akwate sente z'omuntu yakwate sente z'omuntu balekerawo omupangira ebintu bwe biti bw'aba agamba nti bamupanze koja kino kimulekawo minisita okubeera nga yali mu kunoonya abali b'enguzi anti ekyo kye bayita the hunter is being hunted. Omuyizi yayigiddwa kakati awo omubbi agoba nnyini bintu kati omubbi agoba nnyini bintu togamba tolabanga tosanga nkonga emmese yegoba kapa kojja naye era minisita munnaabwe bali omunsi polisi bali omunsi avayo ne bagamba bannaaye kisusse we kyandikomye mulina okumanya we mukoma emirimu egimu gye mukola gyange ate bw'aba ye yali agiragajjalidde oli bwakukolera by'obadde tokoze ng'ate oyomba lwaki onkoledde byesaakola ye bali omunsi bw'aba yayogedde mumanye we mukoma okumanya bamanyiiwo naye nti ono wa public service ate public service yeewa emirimu abakozi abakola mu ministries zonna era waddembe okubina okunoonyereza ku ssente ekyo ayinza okuba nga teyakitegera manye tulina ekizibu abantu baffe babawa emirimu tebabawa lwakubanga bagisoma nnyo bagibawa kubanga oli asanyuse nagamba naye kamuweeyo naye bw'obanga oli minisita olina okumanya nti abakozi abakola mu ministries public service yebateekayo n'olwekyo yeyina okumonitaringa ate public service yonna bwebanga ekola emirimu gyayo ebeera mu local government etwalibwa omukulu Balamu Balugahale Balamu yewa local government ani wa public service kati Balugahale yewa local government yes kati ayambibwako owa Minister of State Namere Justin ye namuyambako Minister of State muki wa local government finance no si wa finance wa local government manyi bali babiri ani wa public service producer tuyambe kawo kuba ebifo bino bayina engeri babitabulamu nanti kyetwebuuza nti ani minister wa public service kuba ono wa local government simanyi bayetwala n'ekyo nedda sibolekubamu so era obutakkanyi balala ne bibalukawo nga betunoonyereza ku gundi ebyo batubuulire minisita Balamu akwata essimu akubira Kasolo badde alina chairman gwe bakutte chairman ono agambibwa nti yali essente za PDM bamukwata omuteeka mu kaduukuli ndowooza akubira honorable minister Kasolo Balugahale minisita Balamu yakutte essimu awannamera mugambo waayi yogerako n'omukulu alina kyakola ki kyagamba nammere navayo nagamba nange nedda omusajja tumusibe akoze ekibi asasulire ekibi kye yakoze sigenda kwogera na minisita public service yegundi Katumba Wamala General Katumba wa local government permanent secretary Minister of Public Service ye Catherine Bitaratukwate Singwire
so ono wa local government kati Kasolo Minister Kasolo akuba essimu akubira Balamu amugamba yo chairman Chemani wange mumukole ki mumute kikirwa mutera ki taina nsobi gye yakola bamuwayiriza kali yangu sente za PDM Balamu akwata essimu ajiwani namera mugawa yogera ko ne mukulu akugambi tumute bajja bigonjola namera agamba nedda musajja omubbi obujulizi we buli n'abamulubika we bali namera yabadabulira abantu abalina ebibye biwedde eyo tufuddeyo anti kakati twabadde tulina okumanya kuba ne ono yabadde azze okugira namera n'ebiwandiiko byonna yabijjeeyo twabigonjodde ate mwagambye baba bapangidde kakati tuli eno ku chairman ayina okulondebwa yabadde ayina olondebwa eggulo limu owerosi kati ate babadde bagenda okulonda ate gwe bawe za PDM yazirya ate gwe baali batalondanga yazirya atya abaddeko chairman abaddeko ate era nga akomyewo incumbent baagala omulemesa ate okulonda minisita mukwano gwe nnyo akuba essimu direct musoke mumute bamale okumulonda agwe oba ayitemu bino bya sente bya majwenteeke si bituufu namera agamba nedda namera ayogera ngani agamba nedda tetujja bikkiriza omusajja yali sente obujulizi tubulina soke tumuteekeyo anavayo oluvannyuma gundi ye kiyinza omusanyusa oli kuteekebwayo namere kati ye bwe babadde bamukaliza naye yabadde asaana bamuteekeyo Balamu yali badde amukwata jjeeka naye yandi mukugambye obujulizi mbulabi bagira bakuteekayo nga bwe tubuwuliriza tunabirondoola seruka mama yute nga tebanakwata ku liryo bwe balikwata ku liryo ng'owoloma erire oli yaliyisizzaako olugalo n'owulira bw'awoloma bwe bakutte kulya chairman n'abagamba ne tumuteekeyo naye ate ng'erirye bwe baali kutteeko omukazi yali kutteko n'agamba nti n'abuuka bawulidde n'atandika n'okuwoza swaka bamujweteke banyono n'erinnya baba bapanze ne babapanga ne State House ne bapangayo ne bagamba nti ate kakati sente tujja ziweereza ziruddewo bulwi gwe kennyini gwasoose okugamba nti bankubira nze nakubirako ku ssimu kitegeeza obimanyi balina gwapanga omulala abimanyi era kyemmanyi nti ajja kukola ekisoboka asasule agamba nti omukazi anzitira erinnya kojja bino byonna Balamu ne munne nammere gye bakola tusuubire nti twafunye kati abantu abatuufu okubeera nga bafefeta ssente y'omusuubulo weeraga ne saavisi gye zirina okukolebwamu era tubalabawa mu bbanga erijja mu maaso abo twafunye bakyamu nze kyenkugamba mbadde mu nsi okumala emyaka gavumenti zonna ezibaddewo nga weeziri ng'oziraba abakulembeze bajja nga bagenda wooli just give it time ate ogenda kutya nnyo when the hunter is being hunted nga yagoba nnyini bintu ng'omubbi agoba nnyini bintu nja kuwaayo ekyokulabirako Uganda tubadde ne minisita wa finance yavaako kati ndowooza amujjako yatugamba nti ensi yaffe egenda ebyenfuna naye ate nga ye yalinga asayininga amabanja geewolwe ku byenfuna ebigenda waggulu ekonomi etambula bulungi kyokka ate gwosayininga akwewola ne bakugamba nti naye batubanja eri tusasuleko ne bakuwa obuwumbi 5 oba obuwumbi 5 mu bumeka osasule ku bbanja ate nazo ne zitatuuka gye balina kusasula mu mawanga gye balina okusasula awo bwe byajjidde nno nga kati ate the hunter is being hunted bagenda kumukola ki bagenda muyigga kati ye Uganda ebyo byonna byali bibadde waliwo obiseera obyatuukira nga babuuliriza wano kino kiri sente poliisi sente zeekozeseza abamuwadde sente bwe ziti bakoze eki yali akulembera akakiiko akabuuliriza twatya nnyo nga tuwulira nti yafudde awo so ne bano batte ku bigere ebintu ebimu anti bw'oba okola ebintu ogeraageranya ebintu bya mirundi ng'esatu ki ekiddako kino bwe kiggwa
kino kyendimu bwe kiggwa nzizaako ki ekyo kino kitunulamu olina okubwebuuza nti nze akola bino alaze ajjeeyo enjala bwe nti nze wamaanyi okusinga bano benzigirayo enjala nti nedda nze ensooseewo nti nedda bwe kibanga nze nina lwe nali nga ayigiggi ng'ali abuulizewo n'otubuulira sente gyazijja ne bamugamba nti wandigenze mpola ku bantu abo taddangayo natta ku bigere n'olwaleero so ne bano just kaseera kisaasaazi kino kikyali kisaasaazi kugamba nti baleese ono akoleddewo nti bwe twawadde buyinza okutya ku makya olina n'okola ebyo mututeka amaanyi n'akubuuza ekibuuzo nti where were you by the time we are fighting wali luddawa nga tuleeta gavumenti eno eriko mu buyinza ogenda kwetunulamu nga gavumenti ekusinga obukulu naye ng'ate gw'oleesa omuliro mungi okusinga abaagireeta babagita bali batudde bakozi basazeeko bw'oyagala okunyigira ku lwala ng'ensekere ebintu ebimu byetagamu ki common sense nze wondabira wano ebintu ndaba birabe nsi sigiteekako maanyi ewagijjako amaanyi nze siteeka ku nsi maanyi nze mmanyi wenkoma bwe mmanya nti njogera na sajenti mmanya nti sajenti nkoma wano okwogera naye bwe mba njogera na meeja mmanyi bwenkoma okwogera ne meeja bwe mba njogera na jeno mmanyi bwenkoma okwogera ne jeno kulika mukalubegwe ate nga kulika nze nensimbyewo ati mune mwalonze okulonda kirala gamba nti mukulikeeyo okulonda ate nze sikakulika kuba sirine gwe seesimbamu kati nsobola kakulisa musajja woolinginiya abo bw'okakulisa naye ate era naye bw'okamukulisa obeera omukudaalira kuba talina kyeyawonye wadde kale nga gubalangire yes oli aba akukudaalira olina gamba we bali kuwangula kikopo ng'omanyi bakubbidde kibbire olina kusanga nga ensi yakulaba nga bakukwata n'akawala nokaba tiwayo bali kukuba mbaga ngaakawala wakwata kakwata ensi ng'eraba yekaweesa yabadde yakutte kakwata akakazi ate bamukulisa embaga nze nagamba nti abali okumulonda babeera nabo bennyini tebalina magezi oza ku bantu bwe yabadde oyo kati obeero si yabadde mutunzi bwe singa baali balonda bwemu oba otaddeyo oba katemba yayitiridde omuntu okulabanga nedda ebyo bangi nnyo ababadde bwe batyo nina ne gwe nalabye omulala ye yabadde alina sapuli nga yenkana ng'ennankani nanka ebeera ku malaalo oyo naye yabadde awo ng'oyinza okulowooza nti oba ali mu keesi bamutaddeko omusaalaba guli nga naye akankanirawo omusajja yekka gwe nalabye yabadde w'ebutambala yatudde bw'ati mu ntebe ye bw'ati ikyema n'agira ati ng'aliwo ye mukazi we ne mutabani we naye bali nga layini ekoma kigoogwa ng'ali bw'ati naye nga layini ekoma kigoogwa naye nga ye mugumu oyo omutyanga waliwo omulala gye twalabyeko awo eruweero eyo yeesimbyewo ng'aliko basatu abamugoberedde emabega babadde batandika okubala ne bagamba akalulu kaabwe tekafiire eri ne baddukayo ne badda eno mu layini yeeno yagenza okutuna ku layini ye nga kuliko basatu ng'ate bano batandika okubala n'agamba nedda si ye bali abamubaddeko ne bamulekayo bwomu ne bwega tetujja kuswalira wano naye nga yazze ne mukyala we naye yajjiddeko n'omukyala n'atalonda bbaawe gwolowooza gwe gwalaba omusajja n'omukyala asula naye ani asinga omumanyi omukyala kati yalyoka asindikira abantu ebizibu byamanyidde ddala nti ono musajja wange mumanyi mubbi oba muyaaye mukumpanya oba kikimu kati iyo omukazi alyoka abe asimbe mabega w'omuntu bw'atyo ayitemu omusajja we abonyebonye ensi naye kojja si buli az'amaanyi abo omukazi gwendabirira ewaka ekyo tebakyogera mbu gwolabirira bwoba toyagala olejja olekerawo mulabirira kojja nga tuddayo ewaka babiri nga tewannonze oli mutabani wange nze nkuzaala nga tewannonze singa bwonzaala nenfuna diguli singa naawe ogifuna wandikambye nti engeri gye nindize nkuzaala wafunye diguli nange kati njirina
Kojja. Nedda wati gwe bonzaala bazaala mubiri. Ozaala mubiri nti omusonozi wa yazaala muyanja. So obwongo si yabuzaala. Omwana wa Dembo alina obwongo bwe ne bwategeera. Nze kati wano wendi nagenda okuzaalibwa nga jjajja wanga awaffe nga ayagala omuntu wa UPC. Era bw'abannyonnyola ajagala nnyo kusinziira abo be baali basomako ebiseera ebyo. Naate nze bwe nazaalibwa nze saagigenderako kuba ate si bwe nali ntegeera. Kakati oli omusajja omukyala addayo eka nagamba tubadde tukuse okutulabya amaanyi ndowooza kati okikakasizza nga ate nno kinyuma nnyo nga kubadde kubulako bubiri nga bano basatu baaganye okugenda oli okumuwanguza naye ndaba bwacwana nga amaka musigala mutambula bulungi. negwe mu Uganda wakajjamu oyo ebyokulabirako engeri gyendabamu ebintu. Salaamu Musumba nebba basiwa movement. Salaamu Musumba waaki FDC si bafumbo. Mwe mulowooza nti kati bw'oliba okola mu bbanka nange bwe ndi kuwasa nga nange ntandika okola mu bbanka. Oba olowooza nti kati Eddie Kenzo yawasa omukyala gwe yawasa minisita. Ne Eddie Kenzo minisita ayinza obutaba minisita. So kiraba kitegeeza nti omuntu abeera bw'oba olina kyoyagala endowooza yo yiyo n'obwongo bukolera gwe tebukolera mulala. Kojja mulimu ebintu by'otayinza kubuusa maaso naye nze omwana gwe nakene kya nenzaala nituuka mu kulonda n'otannonda kye bayita omukyala gwensula naye eddembe kyeki wantu wabaddembe kojja kuba obuweereza bwe ŋŋendamu kenzija y'akawogo katandikira gwe oba toyagala kugula mmere waka gwe gendayo okole oleme gigula waka ate amateeka agakwata ku abo abagulira abantu emmere gakukwateko. Oteekwa kugulira abantu emmere awaka kubanga bakibiina kyowagira. Oteekwa kuweerera abaana bo kubanga bw'ogenda mu kulonda balonda gwe. Kati singa olina abaana 3 ng'abaana abo 3 b'olina bonna bali mu primary obagamba nti mulonde kubanga nze mbazaala mu mpaakalulu kube sente zengenda okujjayo zinaaweereramu. Kojja roughly akalulu katambudde katya? Bubi nnyo mu ggwanga, bubi nnyo. Ekyo nkyogera. Waliwo engeri kyekatandise okuyingirirwamu kuba akalulu nga bwe nakugamba nze bwe mmanyi. Kasita ogamba nti musimbe mu mugongo kitegeeza nti awo balangiririra awangudde. Yes. Kiba kitegeeza. Kuba tewali kyotwala walitanning office kiki. Kiina kuggwera abantu bazaawo be basimbi. Otuuka eri nga ne bw'ogamba mbu babadde abantu tebaweze nga tewali akaayana kubanga tobalinaawo. Onaabazza nti mujje tubabale. Onaabalaki? Kyawo bubbi bwabadde. Ng'oli agamba nti awo kati nga bw'olabye oli yagudde eri n'afa oba yafudde oba kiisa ategedde naye ate oluvannyuma ne bagamba nti yawangudde ng'abadde n'abantu 15 ng'oli alina abantu 405. Okuzirika kwe kwalaze nti oyodde yategedde nti bankubya abadde kabonero akalaga ensi nti oyawedde edda bangi nnyo ababadde mu mbeera bwezi ninga balangirira mu balala. Ekyo kibi kyenze kyebagamba kyabadde si kirungi bwe kiba nga yenkola yetandise then nze ndaba ebyo buli ebijjewo singa kisoboka nze nemala nfuna omukulembeze asobola okugamba nti okulonda kuveewo mwaniriza natandikanga ku appointinga omukulembeze n'agamba nti ebyokulonda bimala sente za gavumenti mbijjewo ebyokulonda bikyawaganya abantu kakati godira otyo okyawaganya abantu abo golowooza olabanga gwakola ekikyo kubanga oyagala ekibiina kyo naye odidde omusajja abadde awangudde n'ekyalo kyonna kwali kyagenda okulemera nga kironze oli gw'obagamba nti ono gwe mutalonze yajja obba kulembera ddala. Will you achieve what you want? Abantu bagenda kuwulira batya ku kyalo kyabo? Tebajja lina kubaako kye bawulira, ajja kuyita olukiiko bagaana okugendayo bamugambe nti ffe chairman gwe twalonda mulala ate gwe tuyitanga ani? Tetukulondangako. After all tetwali ku kalulu ka kutiikinga wabula twasimba mu mugongo. Gwe twasimba mu mugongo tumumanyi
era obuweereza bunaaba butya ko omuntu ayita abaana be ne mugiramu abantu b'okukyalo kati oli bw'aliyitanga abantu b'okukyalo chairman abayitanga bagenda wa chairman gwe balonda tebagenda genda ngayo ebyo babikoze babiraba. It's very bad indeed. Era obuweereza kujja bugenda beera butya nga gwe mwalonda si yafuga ku kyalo kyammwe tebujja kuba bulungi nze kyenkugambye. Ye chairman gyogenda n'omusaba sitampu n'akugamba oba tolina ssente zino n'okwebuzabuza n'agamba siriyo nedda agenda kumubuuza mwannondako genda gwe mwalonda abawe bigenda okubeerawo mugende waki ate ebyo kebiyingirawo bwe biti kitegeeza nti empalana zitandise ku kyalo ng'eyazireeta yo ye yalangirira omuntu atali ki mutuufu okuwalagana engule obukyayi kyokka ate nga tunoonya kugatta ggwanga tufune eggwanga eryawamu nga kubanze mbadde mmanyi nti ekiyinza okuzzaawo Uganda okutambula obulungi abantu bonna nga bakolagana nga baagalana bwe baba baagalana nga bakolagana ng'era buli omu alumirirwa munne kiba kitegeeza nti eggwanga lijja kutambula ligende mu maaso bulungi nga buli omu alyagala kubanga abantu abalirimu baagalana. Awo waliwo ngambye ate wa abasirikale bazze okwetabamu abantu ne bagamba ati n'abasirikale baba batuuze ba mu kitundu naye kati ennaku zino engeri abantu gye batandise okutyamu abasirikale kuba bagenza okirabanga ku migga egyanyoose wiiki eno ewedde ng'etandika kati babatujja badduse budduse bagamba bagende tusimbe oli awangule bano abali no betulaba eno batukube emiggo ate baabo babadde ba military teri muntu gwe batyanga wa military naye bwe babeera nga bakuuma obujagalalo batebabeerawo nnyo obujagalalo bwe babeera bo baba bazze kuuma ddembe ate era kati oyagala kuŋŋamba nti military yeekuuma eddembe poliisi neekuuma ki oba nze sitegeera. Uganda wano waliwo levels. What's the work of the police? Kukuuma muntu wa bulijjo. Police tekuuma muntu wa bulijjo. The work of the police is to maintain law and order. Mulimu okukuuma omuntu wa bulijjo. Amagye ge gakuuma abantu ba bulijjo n'ebyabwe. Kati naye gwe ndowooza bwe wasomera ate bagamba ebyo manye ensoma ekyukakyuka. Bwe baba bakuuma abantu ba bulijjo kye babadde bazze okukola ku polling station okulaba nga abantu ba bulijjo bano tebavaamu mu layini ya kulonda. Kubanga gwe oyinza ate okunsiriwaliza kuba nze sitegeera. Abantu ne bazira ne bagamba ne bagaana buganyi kugenda ne bagamba wa nze ntidde buli omu yawezezza nze ntiddeyo koja kabaddi kyakali ku kintu kifo kyero si wanu ekyo abantu bagamba bakalimu abakulembeze bafu bero si wanu bagamba temuli kirimu batuwa omutwalo gumu batuwadde eggaali fe biki naye bwe kituuka okugamba nti balina estampu gite ogiwa omulala kyakizo kyekiri ku kifo kino abantu lwaki bakyetanidde nnyo okukyagala okutuuka kulina essabukojja bulijjo era bakyagala naye muna ekyemaani ku kyalo omusanga akunyumiza n'agamba ffe gavumenti etuwa bugaali batusasula omutwalo gumu buli mwezi ekifo tetulina kye tukifunamu balimba naye bwe omugamba owaayo sitampu gikwate ajja kukola nalyoka afiirawo kabaddi kyakali mabega w'ekyo simanyi nze simanyi naye nze nkubuulira nti abantu kakati gwe obadde kino ki babadde bakuuma ddembe military ezze naye okulonda kuba nabo batuuze ba mu kitundu naye omanye abantu babatya buti abantu obwalabe ne bagamba kati bazze kulonda wano babadde luwafu wali eri awali gundi awedda wetwagendanga mu mesi walinga mesi yaffe officers mess awo kagenda bwe bayita California vudde ku kooti n'ogenda n'oyambuka awo ku mukono ogwaddi awo baagaita tujja kweteekera abantu ne baddukawo kati awo naye simanyi nsonga ki abeerosi kye boogerako erosi one ndowooza ye chairman wa erosi asingwa okuba nga afuna ssente era gavumenti kyova olaba teyamufaako kwe kumuwa omutwalo
oba yalaba ng'omutwalo gwe gumusaana kuba baalinga balonze bantuntu batyo nga tekuli buyigize tekuli ki onaakaayana ki nti kikye wateekamu nti tewali naye kati tolaba kati batandise n'okukola zi drive ate basinga ne MOP okukola zi drive akalu kabaddemu amaanyi ng'omanye okubeera kati nga gwe kyeyamani walungujja nga waliwo abasajja baguze poloti ya buwumbi 3 okusayininga 10% gye bakugamba oli musedde kati oyo kyeyamani omwerijjako bagula poloti ey'obuwumbi 3 bagenda okumaliriza ogisonjola gwe ng'ogenda kulamuza hali yampya kuba 10% gye bakuwadde olyoka omuweereza akagaali mu chairman nkuweereza akagaali ate nga kagundi nga kalebolinge mukama katondo kakati abo kiba kizibu nnyo kati era kyova olaba nti bakufiirako afiira ku muntu nze gwe tolaba naye yali ayagadde obwa MOP ate bw'ataabufuna teyagira teyazirika naye kukyatuse ku KLC 1 n'okuzirika n'azirika ne bamuwujja era singa tebamwanguyidde engoye yandizitobezza singa tebamwanguyidde bazimwambuddemu mangu ndooza nga batya nti ayinza ozivitoboya kale tubayozayoza mwenna abasobodde okuba nga muwangula abatawangudde mu mbeera gye mutawanguliddemu mukama abagumye tulinde ekisanja ekijja naye ati nakino nakyo ate tuleme kudda kwesiba ku mukama yekka n'abakulira ebyokulonda okwengeri ng'eyo okuba nti oli ensi yonna erabye manyi kirina kyekiraga ekifaananyi kyekiwa ng'ensi erabye buli embeera yonna eriwo ali wali ne mulamulangirira ng'awangudde waali ng'oli gwe bawangudde naye yennyini yeesalidde omusango n'okuzirika n'azirika gwe n'omulangirira osuubira abantu abo b'omutaddemu nti banaatambula mirembe nga bajjumbira era bakulaakulanye ekitundu kyabwe olw'okuba mwabakakaatikako omuntu gwe batalonze kiyinza okuba ekikyamu naye tusabe Katonda era n'abo abalangirira abantu abatawangudde nabo abasseeko omukono gwe batandika okulaba ekituufu beebuuze obanga ddala eggwanga lye baagala bati bwe batyo balyagala bwotyo bw'olina okukola okulitwala mu maaso kale ali ku Focus TV thank you so much ali ku Kojja Kagata exclusive tukwebaza gwe wenna atannaba kubeera nga ofuna ka bicycle kick kanoonyeeko osobole okubeera nga ozza amakaago walinza okubeera omukyala nga yanoba naye singa onookuba simu n'omugamba naguze ka bicycle kick n'abuuza n'akategeera obuka bwako yeekomyawo yekka n'okuba nga yanoba nga we yava kaaliwo agenda okutukenga nga bino byonna bifeeka ate nfaaki kaneddireyo wa musajja wange bajja omuntu omukyala nga ba akozesa bicycle kick kizibu nnyo omukyala okunoba ne bwagenda amanya kiringa bw'onaagenda n'onywa amazzi g'ensuwa n'otambula n'onywa ku mazzi ga nayikondo n'onywa g'oluzzi n'onywa ga taapu laazima oddayo we wanywa amazzi g'ensuwa n'ogamba gali ge gaali gasinga ye bicycle kick bawe namba Kojja eri 07524 olyoka okuba ezirala beziri ziruufu ez'oluvulijiriro ate nga buli kyokola buli muntu akkiriza nti owaaye omusajja kale tetuyinza kusukka wano mu lutambula ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda nkakasa nti gwe abadde atulaba okuva gye twatandikidde mpaka wano olina kyoyizeemu era naawe byotegedde obitegedde bw'oba olina saavisi z'okola beera nga ozikola mu ngeri gye zirina okukolamu. Ku subscribinga ku Focus TV yange bingi